Kakati wano wootiira ekitonde ekikazi. Omukyala gw'olaba oyo mu bifaananyi yakkakkanye ku bbaawe taata w'abaana be ow'empeta n'amufumitafumita ebiso n'amusalaasala. Omanyi kye bayita okusanjagga ng'alinganga asala enkoko. Yafumisefumise bbaawe taata w'abaana be ebiso ebyamujje mu bulamu bw'ensi eno. Omukyala oyo amannya ge ayitibwa Suuna Patricia era nga bbaawe gwe yasse amanyiddwa nga Mukwaya Robert. Yabadde Naamulanga ki? Aba babiri balina abaana babiri. Wabula omwana asembayo omusajja Mukwaya yagenda n'akizuula nti mukyala we ono abadde ayendera mu maka ge. Kwe kusalawo n'akwata omwana amutwale ku DNA ng'omukyala takola ki? Ng'omukyala tamanyi. Ebyava mu musaayi byakomawo nga biraga nti omwana oyo Mukwaya si yamuzaala. Mukwaya yalina ebyapa bye yali yawa Patricia abitereke, ebyapa by'ennyumba n'eby'ettaka, era nga Patricia yabirina. Mukwaya yabimuggyako. Mu kubimuggyako Patricia agenda akizuula nti omusajja alabika akola ki? Amuguddemu. Ono yeekobana n'owa booda, gattako n'ab'eŋŋanda z'omukyala ne batta omusajja. Patricia baamukutte agezaako kudduka era nga n'owa booda yamuyambyeko okutoloka naye yakwatiddwa. Gattako ne maama wa Patricia n'ab'eŋŋanda abayambyeko Patricia okutta Mukwaya. Njagala owulirize bulungi vidiyo eno. Nkusaba ogimpereka like etambule tuwe ku buli muntu. Omukyala ono eyasse bbaawe yatemudde bbaawe akwatiddwa olunaku lwayo luvannyuma lw'okumusiŋŋaana ng'agezaako okudduka mu ggwanga olunaku lwaleero agende ebweru w'eggwanga. Era akwatiddwa wamu n'owa boodabooda we abadde amukukusa ng'amutwala ku kisaawe Entebbe. Essaawa zino omukyala ono ali ku poliisi e Nateete ng'era agiddwako sitatimenti. Omukyala ono mu bigambo byagamba nti olunaku olwo mbu yali atutte baana mu ddwaliro era kwe kukomawo kwe kusiŋŋaana nga bbaawe atiddwa. Nejjukira ewaka waabwe babadde babeerawo kumpi abantu 5 nga kwe kuli n'omukozi okwotadde n'omwana omu abadde ayita mwami Mukwaya ono omugenzi wa muganda wange ono Mukwaya abadde amuyita kojja. Abantu bano bonna yagenda nabo kuba abaana bonna bano yagenda nabo mu ddwaliro mbu ye bw'agamba. Bakomawo essaawa nga 4. Bwe baakomawo ne bayingira gate, omukyala ono tiyasooka kuyingira mu nnyumba. Oba oli awo yasooka n'asindikayo n'omwana amuyita kojja. N'amugamba genda olabe kojjaawe olabe kikyaliko kyakola mu nnyumba. Bambi omulenzi ono agenda otuuka mu nnyumba nga kojjaawe ali mu kitaba ky'omusa era n'akomawo n'amugamba nti kojja wange afa afa. Omukyala ono yafuna amaanyi agalagira omwana ono n'amugamba sangula omusaayi ogwo gwonna ogumalewo. Ekiro ekyo omukyala ono yatetenkanya ne batwala omulambo mu ggwanika mwaka akaseera kennyini naye teyakubira wadde wa Luganda wa Mukwaya yadde, wabula yafuna amaanyi agatwala omulambo mu ggwanika. Ebirala bingi kyakuleetera emboozi ekyali mpanvu. Omukyala ono Patricia ng'amaze okutta bba mu bukambwe bw'ekitalo yategeeza nti abasawo baategeezezza nti omufu yakubiddwa eddagala lingi era ng'ateekeddwa okuziikibwa mu bunnambiro aleme kwesittaza baziisi era talina kubikkulwa kubanga ajja kuba yeesittaza abazze okumuziika. Era omukyalo ono yali yakoze dda ku nteekateeka ey'okuziika era be yali aleese abakoze ku nteekateeka ey'okuziika maiti eno baali bagigaanidde nga bagamba nti talina kuyingizibwa mu maka bwe bagenda okuziika omufu ono. Abooluganda bagamba tekisoboka, tetuyinza kumala gaziika mwana waffe nga tamaze kuyingira munda mu maka aga wano wagenda okuziikibwa. Era tulina kumukubako eriiso evvannyuma. Waaliwo okusika omuguwa wakati w'oludda
ab'omukyala ne wakati w'oludda abafamire. Era wakati mu kusika omuguwa abafamire basinza amaanyi. Keesi neyingizibwa munda okusobola omukubako eriiso evanyuma. Era keesi yakubibwa oba yasaanukulibwa bagenda omutunulako ng'alina embale ez'amajambiya era nga yakubiddwa omuggo ku bulago era nga gwasaze era ng'aliko n'ebiwundu era nga n'okutu kwatemeddwako. Bagenda okunoonyanoonya omukyala ng'omukyala yamaze muddo omusubi nga taliyo era n'okuziika teyaziika. Era omukyala yajja ne security ey'amaanyi yali emukuuma eyali muleeya. Omukyala ono lwamala okutemula bba mu bukambwe bw'ekitalo yafuna amaanyi n'obuvumo obukwata maiti n'agitwala mu ggwanika. Nga talina yadde wa ku mulirwano gwategeezezza yadde okkuba omulanga oba yadde okutegeeza oluganda lw'omusajja yenna. Maiti olwamala ogikulako emikolo gye bagikozeeko nga bagitutte mu ggwanika n'ogikuba ka meekaapu ne ka pawuda okuziba ebisago ebyali bimutuusiddwako omugenzi. Baagula keesi era omulambo guno ne baguteeka mu keesi. Baatandika okukubira abooluganda mwaka kaseera era maiti yaggyibwa mu ggwanika. Era abasawo baawa lipooti egamba nti omwami ono yafudde kibwatukira. Era omukyala yategeeza nti omwami we alina okuzikibwa mu bunnambiro olw'ensonga nti abasawo baamugambye nti ye talina kulwawo kubanga ajja kwesittaza abantu nga bamutunuddeko. Abooluganda kye baagaana okumuziika amangu ge yali ayagala. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya muganda wange ono Robert Mukwaya yafidde mu bulumi obw'amaanyi naye nnyongera bategeeza nti omukyala ono akwatiddwa ewamu ne maama we n'owooluganda lwe eyamuyambyeko era n'abamu ku bantu abamuyambyeko bakyanoonyezebwa. Olwo n'owa booda omu abadde amukukusa nga ayagala omutwala ku kisaawe Entebbe asobole okuva mu ggwanga olunaku olwaleero naye akwatiddwa era kati atemeza mabega wa Mitayimbwa. Kimanyiddwa nti bakyategerekese nti omukyalo ono yasazeewo attebba Mukwaya Robert. Oluvannyuma lwa Mukwaya Robert okukizuula nti omwana asembayo si wuwe omusajja mulala kubanga badde balina abaana babiri oba badde amenyamu abaana babiri. So Patricia ono lwakitegedde nti omwami we akitegedde nti omwana owokubiri si wuwe n'akozesa olukujjukujja okulaba nga amugja mu bulamu bw'ensi eno ekitaabadde kirungi yadde n'akatono era maziga meereere eri ab'enganda oba n'ab'emikwano abadde bamanyi omwami ono oba muganda wange ono Mukwaya Robert. Kitalo nnyo, kitalo ddala ne we twogerera ali mabega wa Mitayimbwa.